Abasawo mu disitulikiti y'Empigi nga baliwo n'abaddukanya disitulikiti eno bayitiddwa akulira okunoonyereza ku bitongole bya gavumenti okuva mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga Dr. Diana Atwine okwanjulira lipooti evudde mu kunoonyereza kwe ku malwaliro ga disitulikiti eno. Okusinziira ku kunoonyereza kulaze nti wabaddewo okugayalirira obujjanjabi mu disitulikiti eno ekiviiddeko abalwadde abangi okufa. Eddagala ly'Empigi tewali accountability. Gavumenti eweereza eddagala mu malwaliro ne lifuluma ne ligenda, tewali accountability, tewali abuuza, tewali akola ki. Ono yategeezezza nti mu kunoonyereza kwe kwakoze kuliko amalwaliro g'obwannannyini agawandiisibwa nga gavumenti era ne gatandika okufuna ensimbi mu ngeri gy'agambye nti y'amancoolo ddala. Ebadde efunanga private ate nefunanga gavumenti kubanga waliwo munnanga health centers ze tusanze nga zifuna mirundi ebiri nga ya gavumenti naye ate yeeyita PNFP. Kakati eri baweereza PNFP ate neno gavumenti neeweereza. Amalwaliro gano kuliko era Kibanga Health Center 2 erisanga mu ggombolola y'e Kamengo ne mu Duma Health Center 3 era nga kati gatandise okunoonyerezebwako ku ngeri gye gabadde gafunamu ensimbi zino. Tetulabyeko ebipapula eby'essente tewali muntu atunulamu. Wadde nga Dr. Diana Atwine abadde akunya abasawo bano abamu ku batuuze babawolereza olw'embeera embi gye bakoleramu. Naye ate waliwo n'ebizibu ebirala by'oyinza okwesanga kumpi byagala n'okusinga eddagala. Kulungi omukyale waffe n'omuleeta azaale wano Empigi Health Center 4. Naye ekkubo erikutuusa ku maternity omuntu lisobola omutta nga tannaba nakutuuka gy'agenda kufunira ki ddagala. Abasawo baffe abandi badde bazaalisa abakyala baffe ennyumba we basula zitonya. Waliwo nteekateeka ebalabirira bafunira kyakulya mu budde bo bennyini balina okubyekolerako ate mu budde bwemu ng'ate balina okubeera wano essaawa 24. Nolaba nga kirungi nnyo kitwandikyagadde naye nga mu bw'omuntu wesanga nti naye yennyini aweereza abalala naye ng'ate obulamu bwe buba bukosebwa kinene. Ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Peter Kereba Mutuluuza asaba abasawo okufaangayo ennyo okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe okusobola okutaasa obulamu bw'abantu. Kubanga omulimu gwammwe mukulu mmeegayidde bannyabo ne bassebo abali mu by'obujjanjabi mukwatibwe ekisa abalwadde baffe. Entuula ez'enjawulo ku by'obulamu za kugenda ddala mu maaso okwetoola disitulikiti eno y'Empigi.